Mutya abagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256 mbaaniriza ate mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira eddagala oba tugenda kusoma ku kiswa ekifulufu. Nga bwe nabagamba nti ku channel yaffe kuno kubeerako eddagala, kubeerako emisomo, kubaako okwebuulirira, kubaako ebya relationships, kubeerako omukwano. Byonna tubeera tubitunuulira ne tubeera nga tusobola ate okwejjanjaba nga tuyita mu ddagala. So olunaku olwaleero gwe omuntu alina ekisirani, alina olutwe, awulira nti oliko eddogo, byokola tebitambula, ebintu bye tebikutuka bulungi like byesibasiba, olunaku olwaleero ntunuulidde gwe no video yo. Kale natanaba subscribinga obeere nga wegatta ku famire yaffe, ate gwe ya subscribinga edda webale kubanga watwegattako ddera webale kubanga buli video gye tuteekayo ojja n'ogiraba n'okomentinga n'olikinga ate gwe sharing okola kyamaanyi. Nga tuzze ku video yaffe tugenda tunuulira ekiswa ekifulufu. Ekiswa ekifulufu kye kitya? Kye kiswa ekyafuluka nga tekikyabuuka ku nswa era nga tekiyinaamu nkuyege. Sigambye ekyafuluka nga kirina enkuyege, nedda. Ekiswa nga tekirina nkuyege nga kyafuluka kiba tekikyabeera mu nkuyege, kiba tekikyabuuka mu nswa nga kiri awo kiri dormant. Kyekiswa leero kye tugenda okutunuulira, tusobola tutya okukikozesa okweyambulula ebintu ebiba bituliko. Tusisinkana ebintu bingi mu makubo nga tutambula, amalogo, abantu abalina emitima emibi. Omuntu asobola okuloga by the way nga tulina nakyo wali omukozi nga ye gwe mulimu gwe kuloga ogende wa kujjanjabe oba kuloga just nga ye bw'atyo. So tusisinkana ebintu bingi, oliko ebisirani, olina olutwe, okuba n'olutwe okuba nga owaayirizibwa. Kyokoze ne kyotakoze yeggwe, by'omanyiika ne by'otamanyiiko yeggwe. Kweganga naawe olaba era omuntu w'otunoga naye mpaayirizibwa nnyo ne kankubadde. Olwo lwe tuyita olutwe. Kwegamba omuntu n'abeera mwana ono simwagala nga tewali nakyo wamukoze. Mukazi oyo bannange mu butuufu nga olaba ne boogezaako okubeera omugonvu eri abantu era bakusangamu beemulugunya, bakusangamu akalumira. So eddagala lyaffe lino eno tugenda kulikola bwe tuti. Ojja kunfunirayo amazzi ga mukoka. Amazzi ga mukoka gano eno ge amazzi agakulukuta ng'enkuba etonnye. Sigambye amazzi g'osanga mu mwala gakulukuta abantu ge bayiwamu oba aboozeza engoye oba biki. Nawe gaba gakulukuta nga ogwo mwala tegukala just ngamba mukoka. Mukoka eba nkuba ng'etonnye amazzi ago agakulukuta g'oba weetaaga. Either gakulukuta ng'enkuba yakakya oba gasobola okukulukuta ng'enkuba etonnya whatever wonna w'oba ofunidde obudde obugasena. Osobola okugasena ng'enkuba yakakya oba osobola okugasena ng'enkuba etonnya. As long as osena mukoka tosena ga nkuba. G'enkuba galina emigaso gyago naye si ge tugenda okutunuulira olunaku olwaleero. So osobola okufuna akabakuli oba akabaketi akantu konna konna yadde kacupa n'oteekamu teweetaaga mangi n'ogateeka ebbali. Ekintu ekyokubiri ky'olina okufuna bwe butika obubaala oba obutika obuganda. Obutika obubaala bunene oba obutika obweru obutini obwo bwe mba njagala ofune. Oba tobulina osobola okubufuna ku bantu abatunda ebyobuwangwa, abo babeera n'obwo obutika ne mu butale bubaayo. Ekyokusatu ky'olina okunfunira ge mazzi g'ennyanja. Naye amazzi g'ennyanja gano w'oba nga togayina oba nga tolina busobozi bugafuna, si musango naye w'oba osobola okugafuna ate kijja kuba kyakabi, kiba kyongera eddagala amaanyi, so kiba kitukolera. So omala okunfunira ebintu bino bisatu, ogenda kubiyenga bulungi nnyo, obigatte wamu obiyenge. Bw'omala okubiyenga ojja kubinaaba. Naye olina kubinaabira wabweru, tobinaabira mu nju, onaabira wabweru. Naye ewantu w'onaabira olina okumakinga sure nti amazzi ago ofunawo g'onaalembeka, onembekerawo ku mazzi agakuvuddeko ng'onaaba. Onaaba okuva waggulu nga bw'ogamba nti byonna nga mukoka ono nga mukoka bwakulukuta njagala byonna ebindiko olutwe, ekisiraani, omudibo, byonna amalogo byonna bikulukute binveeko. So bw'omala okubinaaba bulungi nnyo, bw'omala okunaaba osaba bulungi nnyo byonna by'owulira by'oyagala ebikuvaako. Tekuba kusaba birungi, kuba kusaba kweggyako bibi. Bw'omaliriza katugambe nti nsobola okunaabira ku kaveera nenne amazzi ago geerembeka bw'oba omaze okunaaba. So bw'omaliriza
n'otukwata akacupa n'ogasena n'ogateeka mu kacupa. Bw'omala ogateeka mu kacupa n'ogazza wali ebbali. Enda yambala maliriza, genda onoonye ekiswa ekyafuluka. Mbagambye kyekiswa. In fact olina okubeera ng'ogenda okunaba eddagala lino ng'already omanye ekiswa ekyo we kiri ky'ogenda okukozesa. Bw'omaliriza okunaaba, kwata amazzi gaffe ago ogatwale ku kiswa. Ogatwale ku kiswa ogasuule awo. Naye oba ogasuula ogambe nti byonna ebindiko amalogo, ebisirani, ebiki byonna mbifulula, byonna njagala bifuluke nga bw'olaba ekiswa kino bwe kyafuluka, obutaddamu kunnondoola, obutaddamu kubonaabona, obutaddamu kubeera nga binneesembereza mbiressaawo. Otambule ogende ewaka, ogende okola ebibyo, ojja kulaba ng'osumululwa bulungi nnyo. Wabula singa obikola n'obeera nga tosumuluddwa, tolobooza nti y'enkomerero y'ensi ate tolobooza nti eddagala terikola. Kubanga siri musawo nti nkukebedde ne nkugamba nti kino kye kikuluma, wabula ggwe amanyi ekisinga okuluma. Naye era nga bwe mbimenye osobola okubeera n'olutwe, osobola okubeera n'omudibo, osobola okubeera n'ebisiraani, naye ng'ebintu ebyo oluusi biva ku muntu ali eyo ayagala ogenda omulabeko. Abantu abamu temulima bijja, ng'olina kugenda just wammwe olima ebijja. Gwe n'ozunga mu basawo, n'ovujjirira abasawo ssente, okanyagwa kubazimbya mbuto, naye nga tebakujjanjaba. Yes, balaba ekizibu kyo, naye nga eddagala si lyeru. So muyige okgendako ewammwe, empewo zibafuuwe, muyige n'okulima ku bijja. Abantu abo babeerayo ne bakolima. Osanga omuntu ng'ali mu kibuga Kampala wano, sigamba ali ku kyeyo, naye ng'ali mu kibuga Kampala, naye ng'asobola okumala emyaka 5 nga tazze waabwe, myaka 2 nga talinnyeeko waabwe. Mukadde we n'abeereyo n'akokolima n'akola tya. So oluusi bye bimu ebiba bitusibye ne tubeera ng'ebintu byaffe tebitambula bulungi. So n'okugendako ewammwe kikuyambako ebiseera ebimu okusinga okudduka ku musawo ono n'oli ng'onoonya ekinaakuvumula, nga n'oluusi ekinaakuvumula kugenda kulima ku bijja, oba just kugenda kulaba ku bakadde n'obatwera ka sukaali ne banywako ne bakusabira obeere bulungi. So mikwano gyange, eno video oba audio w'oba ogisanze oba w'oba ogiwuliridde, omanye evudde ku Senga Face 256. Jangu ku YouTube yo, genda mu search engine teekamu Senga Face 256, bajja kuba bakulete direct ku channel yaffe, obeere ng'osobola okutwegattako. Obeere ng'osobola okwegatta ku family eno kubanga osobola okufuna buli video gye tuba tutaddeyo ng'ogifunako kopi n'ogiraba ate n'oginyumirwa. Bw'olina kyonna ky'omanyi ku kiswa ekifulufu osobola okuteera mu comment section n'otwongerako ku video yange eno. Emigaso mingi gye mmanyi gikiriko, naye tujja kuba tukola video endala oba tunagiyita part 2 ng'ekikwataganako, naye for now tutunuulidde ekyo kyakweyambulula, kyakufulula ddogo. So Mukama abankuumire temujjanga okwo, mbaagala nnyo bantu bange, wabale kubeera nga mwa yeah.